era bamwogerako nga bamukyusa bakugamba nti tulina kakasa bulungi tutula nabo mu committees mu plenary bangi nnyo bandiyagadde ebintu bingi bikyuke. Ekimu ku bitubo by'omutwe njogeddeko the term ya president isa sikituuse tudisikasinge oba tuzaawo ebisanja bibiri oba tuteekawo ekisanja kimu oba kya myaka 7 naye transition yonna erina okubaawo mpozi obutafaanako ku muliraano wano e Rwanda basooka na kisanja kya myaka 7 ne baamendinga ne bagenda ku myaka 5 neeta ate era nga abaddeka atyesimbawo ebyo sitwagala ebyo tugenda ku transition clauses ezinaatuyamba okukola okufuna endagaano empya ssemateeka omujja waliwo be tulina okukugira aliko ntalina bibenefitingamu mu bwokuba nti programu eno nyimpi Dr. Nandikubadde kugamba ebintu bingi nnyo ekimu ku byo saizi ya gavumenti ekimu ku buzito bwa bannayuganda ekirala kituuse tugende ku mazima ku saizi ya parliament ey'abaka abagenda mu 6 mu ggwanga erina obukadde obuwogerwako buli 45 tuba tutambala lugendo ki kuba ekifaananyi nga faba opposition akalulu akaggwa President Kyagulanyi baamugabirayo ebitundu 32 ebyo ngamba nti baamugabirayo kubanga manyisi bye yafuna yandibadde afuna obusinga akalulu kaali kabwerufu n'ekibuzo kiri nti era tuddeyo mu mukolo ogw'okwalula balongo twetayo mu kalulu nga tewaliwo mbeera yonna ekyusa structure ya parliament oba ekyusa ngeri kalulu gye kateekebwamu oba kulangirirwamu kankuwa ekyokulabira ku nze nzikiririza mu proportional representation bw'olifuna obudde olikirambulira bannayuganda singa tulina proportional representation Kyagulanyi yafuna obululu ebitundu 35 ku 136 yandibadde alina ababaka ebitundu 36 ng'enkola bw'eri South Africa ng'enkola bw'eri naye oyinza otya okufuna ebitundu 36 ebya kaluka eggwanga lyonna ate n'ofuna ababaka ebitundu 10 kiba kitegeeza nti enteekateeka y'akalulu ako erimu ebizingamye ekiseera kituuse tutunule saizi ya parliament tukyuse n'amateeka era nze ndowooza nti okukendeza saizi ya parliament tulina okubaako bye tukola nze ndowooza ntiseera kituuse okwogera ku structure efaanako ng'eya Kenya gye beeta bicameral tuve mu mbeera eno tufune upper house ekiikirire districts ziri zetwalina 39 nga tunabakola ssemateeka ono ng'erimu ababaka 39 abasenators ate bana 36 abalala aba constituencies zibeere based on proportional quota article 6 ya ssemateeka eteeka ekkatala ku kakiiko k'ebyokulonda lwe bamala okubala abantu mulina okulanga ekyebayita population quota gwe muwendo gw'abantu ogw'essaliro ogulina okukiikirirwa mu palamenti gyendimu obululu bwe nafuna obugenda mu 3 nkiika n'omuntu yafuna obululu 6 sijja kwogera constituency okusonyiwaza babaka waliwo constituency ezirimu abalonzi 1000 waliwo abali 6 mu Luganda wange Seggona bali 15,000 kati eggwanga litambula bwe lityo libeera ggwanga lyakukayaniramu ndowooza emboozi eyo bwenyumizibwa mu mazima ne tugituusa mu buli nsonda ya ggwanga wajja okusobola okubeerawo embeera ey'okuwulizibwa saagala nze muntu agamba nti situjja genda mu kusaba reforms kubanga Museveni ajja zimanipulatinga nakalulu akamanipulating ekibuuzo wekiri kakodiyo kyakalina okukozesebwa ensonga eyo okujja ku mwanjo kuba wagitandika enteekateeka nebeera nnene ey'okutongoza omukolo ne gubeera munene ensonga nevumbeera kuba byoyogedde byonna ndowooza kumbi buli atuwuliriza akkaanya n'obukulu bwabyo naye tuyinza bituukako tuti ndowooza nga ffe ab'opposition tufunyemu okutya obutabeera bw'amazima buli omu eri munne kyekino okolwa ekiseera kituuse okwetuna mu munye okugamba nti nekino tekisoboka njala nkweyeekeza mpemu Dr. Ogoberera Malawi ne Kenya 2017 ya Kenya basazaamu okulonda ne Malawi ne bakusazaamu n'ekimu ku ekyabanguyira okusazaamu okulonda kawaayiro kali mu Presidential Elections Act wayo balangirira akaluka president at what point wogambira nti ekibalangidde kyankomerero Masaka bamala okulangirira ng'omubaka wa parliament osaba certificate y'omubaka wa parliament n'ey'obululu bwa president naye bakugamba nti obwojje Masaka oba president ebuli final
olina kulina bye banaalangirira enamboole ewalala kyebalangirira Masaka kuba president kiri final kiba kitegeeza neetaaga DR forms 146 zokka. Kenya bagiyita form 34B. Exactly. Neetaaga form 146 zokka ku ssimu nakatulidde wano mbanfiiza za president n'essebo zifuluma e Masaka zigenda okusukka Lwera nga zikyuse. Ebyo byabujiga. Tulina okulowooza okusinga ku emotions ku mbeera eyawattuuyo tuteekemu obwongo obugazi bugamba nti naye kino tekisoboka. Ekyokubanga Museveni ajja kufuga okutuuka bwanaako wasikikkiririzaamu. Tulina okuteekawo embeera emanaginga transition ng'abaagala enkyukakyuka. Transition esobola okubeerawo naye empuliziganya erifa abaagala enkyukakyuka erina okubeera nga y'amazima si yakubeera nga waliwo agamba nti kano bwenfuna kano kammala kansigaze na kano kammala. Tutunulire eggwanga nga ggazi naye twagala okutuukako nga bigazi. Bannayuganda beemulugunya ku saizi ya parliament ne sente ze basa ku parliament. Olwo ekirowoozezaako ku ssaawa eno singa ogamba nti opposition quota eragibwa mu article 6 ya ssemateeka yesalawo constituencies tuli obukadde 45 obeera n'ababaka nga 336 singa ossaako basenators tugambe 39 obeera era okakkanyiza ku bungi bw'ababaka bwa parliament. Obuyinza bwa parliament kubanga parliament yeyongeza ababaka buli bw'osala district empya oba ofuna omubaka omukyala n'omubaka wa district bebaka babiri. Akati ebyo tulina okuteekawo embeera. Kikyotegeeza omubaka omukyala no district. Anti buli ogamba nti parliament eyisiza district empya tufune omubaka omukyala. Ofuna omubaka omukyala n'omubaka ali direct elected owa constituency. Oba kitegedde ekyo. Kati nga bw'olaba nti Butambala eyina nja kuwa example ya Bugweri ng'ekyali muyiga nga bwe bagisala yasigaza omubaka omwabudu katuntu naye neefuna mubaka mukyala omupya. So omupya ab'omu babeera babiri. Anti oli yasigala okubeera yabadde akiikirira Bugweri muyiga. Bw'ogikuliyetinga nedda ekyo kirala nnyo. Bw'okuliyetinga ehole new nga mpya ddala ng'ogisaze kweno n'okuliyetinga endala. Oba okuliyetinze endala nga bwakuliyetinga Masaka City. Masaka City yalina mubaka mukyala. Nebeera ng'erina omubaka ng'erina n'ate n'ababaka abadirect. Tugamba okuliyetinga district ne constituencies empya. Kati ebyo mu ssemateeka bulina okubeera mu akawaayiro akasiiringa akateeka envumbo ku baka ba parliament. Ekyo tulina kikkaanyaako. Mu mwaka guno kisoboka ogusigadde. Sebo bwe mubanga mukkanyiza kye mwagala okukola n'emyezi 2 mukikola abajjako ebisanja bakikola myaka 10 bwe mugamba nti gwe mutima gw'eggwanga mukikola ekyokubiri kyendowooza nti kikulu nnyo ababaka katudde reforms baneri ku parliament ngankulaga nti parliament yaffe sirowooza nti bannayuganda balamiddwa mu munene bwayo. Bw'otunuulira ku nsi enkulu 3 ezakola East Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, ffe tulina enamba y'abantu abasinga obutono naye ffe tusinza ababaka ba parliament abangi. Waliwo okubbanga waliwo ekikyamu mu superstructure y'ebyobufuzi byaffe. Kubanga Tanzania erina abantu obukadde 67, erina ababaka 309. Kenya erina abantu ndowooza obukadde kati buli mu 57, erina ababaka nabo 3 ne basenators abali mu 47. Kiba kitegeeza nti waliwo ekizibu ne parliament yaffe. Bwe tuba twagala tukuume ezita special interest groups, ate ezo nazo tulina ozituulako mu ngeri enjawulo. Tuyinza okugamba nti oba twagala okusigaza ababaka abakyala tuteese ku kitiibwa kya proportional representation nti gwe NUP bw'ofuna ebitundu 35 ebyakaluka eggwanga konna olina echansi enominatinga ababaka abakyala ebitundu 36 ku 10. Kubanga waliwo okukiikirira abantu mu ngeri y'ebitege ng'abantu kye baalonda si kwe kukiikirira kwabwe mu parliament. Ebyo tulina okuba n'embavu ezibyogerako okulaba nti enkyukakyuka zikyusiza ddala structure y'eggwanga zikyusiza ne parliament yonna. Bwe twogera ku upper house abamu gye tulowoozaako nti esooka mu mbeera yaffe kubanga upper house eba ekiikirira interests ez'enjawulo. Abantu kyeba nagambye ku district ya 39 bw'olambulula district 39 ziri original ezo mw'osanga interests ez'abantu oyinza okugamba nti
beba original nanyini Uganda. Upper House ebeera equalizer olaba enkola yaayo ekuba ebituli ne ebikoleddwa National Assembly n'erimu abangi ennyo abamu abagoberera batebagoberera abantu ba mu Senate be bantu basobola okwekenneenya ne bagoberera ensonga ne bawabula eggwanga ku nsonga eziba ziraalidde n'ennongoseza endala nnyingi ezikwatanga ku kyokka ebyokulonda. Twali mu katuubagiro mu kalulu akaggwa nga kyokka ebyokulonda tegasobola kutaasa candidate ali nominated okumutaza ku security managing by president omulala. Ekyebuuzibwa akikuka ebyokulonda kalina okugumbya okwerinda. Osobola okugamba nti kasobola okukuuma abavuganya nga yadumira ebyokwerinda. Tulina okukola ennongoosereza mu buteeketefu bw'ebyokulonda nakyoka ebyokulonda okulaba nti obuvunaanyizibwa obw'okusexualinga ba candidate bukagibwako ne buweebwa agency endala era ng'abantu abakuuma ba candidate bava mu kitongole kyekimu. Abapoliisi abaweebwa ba candidate bwe basanga aba milita n'aba SFC nga babeeranga bw'osanga akabwa akabbya amagye sirifalinga ku ba individual ekitegeeza nti komandi ya security y'aba candidate erina problem. Bakuumi b'abantu be bamu tulaba agamba nti asinga munne ensumika. Ezo nsonga nkulu nnyo. Ensonga endala ekwata ku ba candidate walaba ba candidate banominatinga naye ne balimu okutambula yadde haafu y'eggwanga kubanga tebalina ssente. Naye abantu ababeerawo mu competition eyo ku baggwanga babeewa musolo. Nze ndowooza ekiseera kituuse omuntu yenna bw'atuukira kuva okuba nominated omuwi w'omusolo aba amutaddeko enkizo. Tulina okulowooza mu ngeri engazi ayambibwa atya okutuusa ebirowoozo bye eri eggwanga abantu basalewo nga tebawulira bintu bya muntu omu akwata mu nsawo y'eggwanga n'abuuka mu nnyonyi y'eggwanga n'atuuka buli wamu naye nga alina ebirowoozo ebyenjawulo tasobola kutuukayo. Ensonga ezo nkulu nnyo. Tolowooza nti weeraliikiriza bannansi nti ebyo bwe bitakolebwa okugenda mu kulonda okuddako kumala biseera. Enjawulo ki wakati w'akalulu ka 2016 na ka 2021? Noonya ekintu kisobola okukola enjawulo abantu baleke kugenda mu kalulu ng'okutuusa omukolo. So mu superstructure y'ebyobufuzi bya leero ani ayinza okukulembera ensonga eyo muzungu kukyayinza ga who builds the cat? Ndowooza kino kisobola okukolebwako mu consensus ey'abavuganya n'abali mu buyinza nekirina okubeerako atandika. Bw'onoogamba nti olinde minisita wa justice ye talina kimulumya mutwe minisita naye ffe abanoonya Uganda empya waliwo ebitulumya omutwe ebirina okukolebwako. Nze ndowooza nti opposition erina okuba n'embavu egambe nti ensonga eno tugitandikeko kubanga ebyokukola weebiri byogeddwako ebbanga ddene. Waliwo n'akantu akalala ketwala nga katono Dr. eka transition mu 2016 ndowooza Dr. Lulume yaleeta amendment yayita transition bill ndowooza nga 2014 tiyawulizibwa nakuwulirizibwa naye kankulu ekyokulabirako mu ssemateeka aliwo ne mu Presidential Elections Act etteeka ligamba nti president alondeddwa ajja kutwala ofiisi mu ssaawa 24 nga president yabaddeko yakava mu ofiisi naye okulonda kubeerawo mu January enkyukakyuka president alayira mu Gwakutaano. Kale gwe bajja mu buyinza oba okola ki mu bbanga eryo? Oba okola ki mu ofiisi ku ssaawa eyo? Ekyokubiri tewaliwo nteekateeka yonna nti ono alondeddwa ajja kufunanga security briefs oba ajja kubeerawo transitional office. Ebyo obutabirowoozaako atolowooza ku buyinza ebyobufuzi oba bitwala nga kinyo. Bago lyogeddeko nawe lyafa mu kisanja ekyaddako n'atadda bwe yakomyewo sinaddamu kumuwulira nga asitudde eddoboozi ku nsonga eyo. Proposal Dr. Lulume nagyogerako mu bulambulukufu bwayo naye yagireeta mu bwangu naye esobola okubwako enfuufu era namuwa notice ajje ekyo tumuyambeko. Wabeerera lopu? Yes. Tugigaziye ebirowoozo bino byonna biddemu. Oli bw'abiwulira fulo ya parliament n'agamba nti tebikola aba talina mugaso mu parliament. So kyekiseera tuzuukusa ebirowoozo bya Lulume. Bannayuganda balina okufuna embavu batandika okubuuza ebibuuzo ku nsonga zino okubuuza byabakama nti otutwala mu kalulu era weemagaza nga bakuba ba candidate ogamba nti olina buyinza bw'agamba si buyina. Abaka ba parliament bakiikirira abantu bakole etteeka eritaasa abantu nga baagala enkyukakyuka. Ensonga ezo tulina zitya nga bwe ndowooza kubanga ebirowoozo bingi nnyo bwe tutwabyangange tunaabikola tutya bwe tuba situbikoze
tuzinge emikono tulinde batukube emiggo batuzingeko tugambe nti bannange n'ebyo nawulibwe byali tubale mirundi bakikola ku luli ne batuddamu ku luli kuva kyena mukaaga nakati batuzeemu katuvejeyo olw'obudde otegese entujjo e Masaka ebibuuzo kiki kyobala kutongoza kampeyini empya kusiibula bannyendo omukungwe kiki kyozaako dokita ndi munnabuddu Kaswa ekyokubiri abannabuddu abo nga bw'obamanyi nze ng'omuntu banjagadde nnyo bandabiridde bankuumye bampadde obuwabuzi ku nsonga nyingi naye bwe tuba mu kalulu akaggwa saafuna namwaganya gonna yadde okunywa olwendo lw'amazzi nabo kubanga akalulu twakamalanga kakaleega bikya nali mu lutalo lwakununula abantu mu makomera lwakujjanjaba bakubiddwa amasasi bakubiddwa miggo n'okunoonya ababuziddwawo mu kaseera nga kano nga kalimu n'ebisoomooza lwofuna omwaganyi ogamba kantuleko n'abantu bange naye tutula nabo mu mbeekuulo otula nabo mu kaseera mu mbeera ey'okusaba ey'okwebaza ey'okwebulirira ndowooza bannansi ne bwe tuba tulina ebitwawula n'ebitukemmensa emmeeme olwo kitasobola kuvaawo tesobola kwejjako bwa Sseruganda n'abantu baffe tuwangaana nabo mu Masaka mwe nzaaliddwa mwe nsomedde mwe nakulira omukolo guno tugutwalenga mukolo gwa Basseruganda gwa kwejjukiza bye tuyiseemu ate n'okwebaza Katonda byatutaasira nabyo bingi temuli kirangiriro kyabya byabufuzi Katonda bwakutaasa ku balabe bo n'akutaasa ne ku mikwano gyo bw'ofuna omwaganya okumwebaza bw'okikola kubanga si kya buli lunaku ate bw'otakikola era obeera mu lyaz'amaanyi simanyi oba okusaba kya byabufuzi n'okwebaza abantu naye Katonda kya byabufuzi oli asobola okukozesa okusaba nakola ekirangiro ky'ebyobufuzi ate ne bwe kiba kirangiro kiyinza obutamenya mateeka naye nze kyemmanyi nti bannabasuze bakuŋŋaana bati balangiridde batikuŋŋanye kubuulira njiri olyanza okubuuza kone bampuuga kino ali mu kisanja kyakusatu entujjo ez'ekika kino abadde azikola era azikola bulijjo naye ndowooza teziba na prominence lwe lusoose okuba nga agikola nga abadde mu kifo ekyenkizo mu ggwanga takibeerangamu akikoze n'akikola n'omutima gwe gwonna n'okwewaayo kwonna era kyenyinza okukugamba nti newankubadde etambulira ku linnya lyange naye abagitegese bannabuddu goli mugenyi mu mukwano gwabwe nga bwe gubeera nze kye bansaba tuyitire gundi tuyitire abagenyi bano tuyitire bano era nenkikola mu linnya lyange n'olwekyo bannabuddu omukolo ogwo gwammwe mujje tugubeereko twebuulirire twebaze Katonda atutasiza bingi ate atukuumye ebisigadde tujja bisalawo mu budde bwabyo tewaliwo mbeera yakaleega bityo bakatubagira obusaawa eno etugaana kuba nga tutambulanga emitwe gyaffe gyegolodde era nga girowooza butereevu egirowooza butuufu Katonda bwakugemulirayo ku busobozi bw'okwefumiitiriza ng'oli mu public life obukozesa nange obudde buno omukozesa okwefumiitiriza n'okuwuliriza ebintu bingi nnyo n'okwogera n'abantu bangi nnyo abanjagala n'abatanjagala bemmanyi ne besimanyi kinyambe nti emyaka gino gye nnyina 48 egy'obukulu bw'ogikwata obulungi osobola okukoleramu ebyobumanyi bw'ogikwata n'ekinyumo era esobola okunnyuka ng'ensi ekwekokkola n'olwekyo omukolo guno dokita bannabuddu gwe bategese bagutegese ku nyweza bwa Sseruganda nabwannyinoomu wadi 21 omwezi ogw'omukaaga era nali simanyi nti gujja kuleeta ebbugumu okusuka okufuuka debate y'eggwanga ndowooza abantu ne bwendi amatooke kati beebuuza lwaki mpuuga yalidde matooke ne bwendi alumonde atampoome niyo bayinza okubuuza lwaki ndidde lumonde olwaleero njagala okutegeeza bannayuganda nti obuwungu bwange tebusembukangako ate siina kyenkozesa kitamiiza era tewali yali ansanzeko nga siri mu furemu yange entuufu n'olwekyo buli kyenkola nkyewulirirako kyesitegedde nina obusobozi n'omukisa nsobola okwebuuza ku bantu bangi abakulu abanneetoolodde webale nnyo webale ddala kandabe ku bannaffe abali ku ssebo halo kale ssebo Ifaliso Lukaya mwebaza omwami oyo wewaffe eno e Masaka nti yeebale nnyo butava ku mulamwa anywerere awo n'ebigambo bye birungi ebikkakkamu weebale kuweereza bulungi
webale nnyo webale ddala ono agaye muzeeyi Ssaalongo Namasuba yatumidde butumizi Honorable Mpuuga agambye mukoledde akawungeezi basajja baka Kiwanuka Deputy Speaker Nakifuma Naggalama agambye Honorable yebale kulambika nsonga etteeka ly'abakozi ba gavumenti okulekulira nga tebaneesimbawo lyaleetebwa kulemesa abantu ba muzinzi kujja mu bukulembeze era y'ensonga lwaki n'omutindo gw'abangi abali ampuliriza ebirungi ebigwa byokya tuli mu kitundu ekisembe ekya puroguramu ya Kongesi kaleero Ssenyondo Fazili ali Kaliiro lyantonda abuziza nti President Kyagulanyi anaabawo ku mukolo Evelyn Nakiriyowa n'agamba ye ng'omuwagizi wo ng'ate si w'e Masaka akkirizibwa ku mukolo kyekibuuzo kye kandi bali ku simu. Halo Sebo mukama wange nkulamusiza nnyo webala okuweereza kamisona ensonga azirambise bulungi nnyo erinnya lyange nze Ssaalongo Ssekalala nga nsinzidde butaaya musaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebuddu kakati mukama wange kamisona olambise bulungi ensonga kamisona ebiteeso bye birungi nnyo era bitwala eggwanga lino mu maaso naye kamisona abantu b'obiteesezaamu ne batakkiriganya byo kamisona akukkiza kati olaba bannaffe bano abayingidde mu Nuupu Nuupu ekibaleese teri kirala kikubeezaawo Nuupu wabula banoonyayo bufo obufu obunaamala okubufuna abo nga nabo bakwata birala kamisona webale nnyo webalire ddala omukama akuume Ssaalongo Ssekalala awangala nzeera oyo yendowooza Yarafati Kibuuka ali Nsangi agambye yeebaza Honorable Mpuuga Busuulwa Fred agambye nti omubaka ave mu kwebuzaabuza akulembere banne bakole ekibiina ky'ebyobufuzi. Halo Sebo wange namusigaako munnange nenkwebaza emirimu gy'okola kukozi ono omutukwana amalema kati ng'ava mu Uganda Media Scholars Association misona mulamusizza nemwebaza emisona nali mwagala era nga yati sajjange naye wamuvaamu olw'embeera ey'akasente nga ffe abamuwagira oba abantu b'owansi tulimu ekweyaguza lujjo ali mu paalamenti ali mu kugabana ssente era kamisona tetugamba mbu nga ffe abawagizi bo weetondere eggwanga era ebyobufuzi obiwumule oleete abantu abalala abatukyakyayinamu betuyinamu essuubi webale kuweereza webale nnyo JB Enakasozi agaye Honorable webale kutematema nsonga Salim Mukasa Enateete agambye omubaka nze amagezi gemuwa tulinde gavumenti ya President Museveni egwe tulyoke tutereeze eggwanga. Halo Yes Nsobola okwebaza ekitiibwa Mukasa Mpuuga ebirungi byakoledde Masaka walira wamu twasijja ngamba tetumyonde mukungu hanze ndi ku Masaka yonna yebale kukolera abantu b'e Masaka era nze nganze Lubakyoya eyakulaba edda nga okolera abantu ebirungi okyalina mmenga awo Obwakabaka ntukwebaza bebaza nti okyali ku mulamu ogwo kyamatu b'e Masaka mbasaba kintu kimu masaazi olitibwa Mpuuga Nsamba munyoleze ddala naffe eno tumwetaaga n'omumatemu agwabulo naye Honorable ngamaliriza ogenza n'okona kukya okuzzaawo ekkomo ku bisanja lwaki amazima palamenti ejjuddemu basajja bali kwezi nogera kukya 15 14 mpaka palamenti nga Mpuuga ali mirongo na mitwalo ne basigona n'abalala kitegeeza Masasi Mpuuga omugezi atesa nawali ab'ekumi 14 nomuzeeko mu kubisanja era omusajja era abakomawo gabire ebikali tutubibala era nga awubye 10 sonze nalina ekirowoozo nti oba wanateri basinga okuba abangi palamenti kati wano emisono giyise ekimu kiyise kiyita buyisi nga be bangi naye Mpuuga abalwanira abantu ate batono so ndowooza nze amanyi gazigwamu sijja kulimba ekimu kirina webale nnyo katukomawo olw'obudde Lubalita Mwesigwa awadde omubaka amagezi akole ekibiina ekikye.
edakika tulina nnya okuwumbawumba. Njagala okwebaza bakubye amasimu bangi babadde concerned ku mbeera eri mu parliament. Ndowooza bwetufuna ebitusoomooza olw'obukulembeze obuliwo n'abakulembeze baffe tetukolima bukolimi na kusiita bigere. Sirowoozaayo omuntu yenna yali afunye enkyukakyuka nga yimiridde mu masaŋŋanzira akolima ayita emizimu. Olina okubaako kyokola ne banno nga mukikolera mu kwagala so si mu kukiinagana na kunyoomagana. Omuntu yenna alowooza nti alina amaanyi agagenga ye okwemalirira n'aleeta enkyukakyuka aba ndowooza atali mu kwogera ku byabufuzi bya Uganda. So ab'opposition okuwuliziganya okwogera ku nkyukakyuka eno kikulu nnyo. Waliwo aboogedde ku kukola ekibiina ekipya, mwami Busuulwa, mwami Mwesigwa. Ndowooza ekibiina ekipya si kyekikulu, ebirowoozo ebitwala Uganda mu maaso kyekikulu. Embeera ereetawo ekibiina ekipya ebeera automatic era bw'ebeerawo kifoomu kiteekebwawo tekitaaga kumala kukola roll call oba kukola opinion poll okukikola. N'olwekyo eyo si ensonga mu kiseera kino bwe kirijja nga kyekyetaagisa. Ndowooza mu kiseera kino tulaba obuvuyo n'obuzibu obuli mu bibiina. Bwe kiriba nga y'ensonga nga yeetuggusa bannayuganda balikireetawo ku lwabwe so sinze ng'omuntu. Ensonga ya muganda wange lwakyoya ekyokubanga ffe tuli batono nnyo nga bannaffe bangi nnyo kyeke tutiisa agamba nti ensonga tugizzeeyo mu bantu eno ensonga ebeere y'abantu si bannabyabufuzi abasobola okutuukirira akazindaalo bokka. Singa tugifuula nsonga y'abantu ne be mulowooza abajjukira bwe twali mutugikwatako pressure yateekebwa ku babaka b'NRM bangi nnyo baagenda mu constituency zaabwe n'abantu balonda nabo mu parliament abagamba nti abantu baŋŋambye nti nedda. Embeera eyo tugikomyawo esobola okukyusa ebimu ku bintu si buli kimu naye esobola okukyusa ebintu bingi. Muganda wange Lulema Mahadi Mpuuga twamuvaamu ndowooza gwe Mpuuga bw'omuvaamu obeera Mahadi naye simanyi ky'omanyi nakyotamanyi n'okyesobola kunyiigira. Singa mba nsobola okumanya by'omanyi mba nsobola okussa ku minzaani netuteesa naye simanyi ky'omanyi oba obikwata bukwasi bukusu by'owulidde naye bwe ndikomawo nentegeera by'omanyi nja kusobola okumanya engeri esobola okukwataganamu ne muganda Lulema Mahadi oba oli awo bw'ali bitegeera nga bwe mbitegeera ajja kugamba nti kibi okukwata ebintu obukusu. Abalala bakubye amasimu kubeebaza. Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'opposition si bwa kukolima era nze saagala muntu agamba nti opposition etye nnyo egana okuwaŋŋanga embeera gye tulina okwogerako. Embeera tugiteekemu bannayuganda bagibeeremu. Embeera ebanja ababaka abakiikirira abantu baffe mu parliament buli nsonda ya Uganda ogamba nti tulina bye twagala bikyuke enonda twala mukalo tukuba bukubi miggo era mutuzeeyo mu mbeera y'emu eyabakama alangirire ebikyukira mu kkubo nga libinaakutuuka Kampala. Njala kwebaza Dokita n'okujjukiza n'okwebaza okumbuuza ku nsonga y'omukolo gwentegese okubeera kitovu kwa Arena kisaawe kye kigaze ekimala okuŋŋaanya bannabuddu Evelyn oli muyite abantu bonna bannayuganda abaagala obumu. Haji Makolo Kavuma akwebaziza olw'ebirowoozo ebirungi. Mujala mwebaza Makolo ali balanced nnyo. Waliwo Makolo yali omuto nga is an extremist naye n'emyaka gireeta omuntu okubeera kaundo za Makolo byayisemu bingi nnyo takyapapira nsonga naye yanza nnyo okweyakulira nnyinimu mwe bekutuuliriza awangali Ssaabasajja.